Boli mu kulaba mu butambi awo bazadde abanyiivu abatasalikako musale nga bakulembeddwamu bazadde b'omwana amanyiddwa nga Opiyo. Opiyo oyo omwana gwe nabalitako gye buvuddeko wayiseewo ndowooza omwezi nga mulamba eyasaddaakibwa n'asalibwako obulago, omulambo gwe baagusanga mu toyireeti. Wano nno poliisi yatuuka ku ssomero eryo era n'ekwata headmaster w'essomero ssaako n'abamu ku basomesa ab'essomero eryo abateeberezebwa okuba nti beenyigira mu ttemu eryo. Kakati bazadde b'ono omwana bagamba nti wayiseewo omwezi mulamba omwana we tafunanga bwenkanya kyokka nga yattibwa ku ssomero lino. Ekyasinze okuluma abazadde bano bagamba nti essomero lino okwali obutemu buno kyokka lyaddamu ne likola. Wano nno abazadde beegugunze ne bakuŋŋaanya abatuuze b'omu kitundu essoroti eyo ne bakuŋŋaanya n'ababoodabooda abasinga obungi ne balumba essomero lino erya Josan Nursery and Primary School erisangibwa essoroti. Lino nno balikoonyekoonye Ssenyenge bamumenye nga bw'olaba awo baliteekedde omuliro ebisulo by'abalenzi byonna byonna babyokyezza, ebisulo by'abawala babyokyezza. Abazadde bagamba nti bakooye ekittabaana ekigenda mu maaso okuba nti kinyinyitidde mu masomero wabula abaana ababwe nga tebafuna bwenkanya. Abaana bangi bajja bafiira mu masomero ag'enjawulo kyokka abaana ne batafuna bwenkanya. Abantu abaakwatibwa ku musango guno najje buli kati abazadde bagamba tebamanyi ki kigenda mu maaso wabula yo poliisi egamba nti abantu abenyigira mu ttemu lino okuli headmaster ssaako n'abo abasomesa abamu abateebereza okuba nti baali mu lukwe olusala omwana ono obulago ne bamusula omulamu gwe mu ttooyi baakwatibwa. Wabula abazadde balaba ng'ebbanga lizze lyetooloola ekisinga okubaluma nti omwana waabwe yafa naye ate essomero lyo ligenda maaso n'okuba nti likyasomesa. Lwaki essomero likyasomesa nga mwafiiramu omwana tanaba kufuna bwenkanya? Kati nno abazadde bavuddeyo nako olwaleero nga bakulembeddwa mu bazadde b'omwana oyo amanyiddwa nga Opiyo ne batandika okuba nti beekalakaasa. Batandikidde ku ssomero era essomero ne balikumako omuliro balyokyezza lyonna era balirese ku ttaka. Walono fire brigade ezze era etuuse nesobola okuba nti ate etaasataasa oba ezikize ku muliro guno. N'abasirikale ab'enjawulo bazze okukakkanya ku bano abazadde ababadde abanyiivu abatasalikako musale. Nakati tuwulira keesi nnyingi ez'abaana abafiira mu masomero naye njagala nkubuulire nti ekittabaana mu masomero kyo kitabuse. Abaana bangi bafiira mu masomero, abaana bangi basanga bafiiridde mu matooyi, ono yeetuze, ono akoze bw'ati, ono akoze bw'ati, obwenkanya ne bukomaawo. Headmaster yakwatibwa naye okuva eyakwatibwa tewali kabonero kalaga nti omwana oyo anaafuna obwenkanya. Olwo nno abazadde bwe batabukidde ne bagamba tetugenda kuba nti ate tusirika ku nsonga eno, at least ko katulage obutali bumativu eri okufa kw'omwana waffe. Tuvumirira ekikolwa ky'abazadde baneeno abookezza essomero lino. Ebintu by'abaana byonoonesa eby'abayizi, abaana jjukira baakadda ku masomero, bookyezza ebisulo byabwe, ebitabo, ngoye, emifaliso, byonna babirese ku ttaka nga babyokyezza. Wenkoledde vidiyo eno ng'essomero lya Josan Nursery Primary School wali essoroti liri ku ttaka lyonna liteta muliro. Abazadde bagamba baagala justice w'abaana baabwe. Naye mwenna abampuliriza era abandaba, njagala tukkirize tugaane. Tugenda kukolera ki ekittabaana ekisusse? Abaana basusse okufiira mu masomero. Abaana basusse okufiira mu masomero. Ate ekisinga okuluma nti justice mutono, okunoonyereza kutono. Amasomero gasirika nga omuzadde afiiriddwa omwana. Kyokka ekisinga okuluma abazadde, amasomero gano gabasaba ssente nnyingi ne facilities nnyingi okuba nti ate bayimirizaawo amasomero gano. Naye ate abaana bwe bafiira mu masomero gano eno ate amasomero ne gasirika. Omwana bayinza obba bamubanja emitwalo 10 oba 5, essomero erimugoba n'agala n'okukola ebigezo. Kyokka omwana wakeera ku makya n'afiira ku ssomero ng'essomero lisirika. Teribaako kye lyogera. Ekittabaana kifumbekedde masomero kyo ky'amaanyi. Simanyi gavumenti ya Uganda eteeseteese etya kwegamba okuba nti ate ekomya kineene ekittabaana. Ndowooza aliziko twetaaga gavumenti okubanga eyingira mu nsonga zino ba paalamenti bayingire mu nsonga zino bazikubemuko ku ttooki. Ndowooza amasomero gajja kuyiga okuba nti galeeta statement ku baana bano ababa bafiiridde ku masomero.
abaana omwaka oba abaana bakafa bameka nga bafiira ku masomero naye ng'ekisinga okwewuunyisa amasomero gano munaye gasirise era gasirika. So byebyo ebiri ku eyo sayidi, naye katusabe nti ekikolwa kino eno at least ko kibaako wekinogerwa ku ddagala. Naye abazadde obulumi bayita mu bungi, abazadde obulumi bayita mu bungi obw'amaanyi. Abazadde bayita mu bulumi bwa school fees, omuzadde n'ayita mu bulumi bwa requirements, amasomero gasaba requirements mungi n'atali nayo. Gattako n'obulumi bw'abaana baabwe abafiira ku masomero gano. Ekisinga okubaluma ennyo nti ne ripooti z'abaana bano eno zizembeeya oba zirinnyibwako ekigere ne ziba nga tezifuluma. Obwenkanya bw'abaana bano ababafiire ku masomero ne buziikibwa. Cases nnyingi zo tukyazifuna. Ne wenjogera kati waliwo omwana omuwala eyafiira ku ssomero erimu. Bagamba mbu naye yeetuga. Soro eyo nkyagikubamu ttooki naye bwe nnaaba ngikakasizza bulungi naye ojja kuvayo ngibatuuseeko. Naye katusabire nnyo abazadde, era bw'oba oli eyo ng'oli muzadde sabira omwana wo. Sabira omwana wo Mukama Katonda asobole okuba nti amukuuma. Abaana bafiira ku masomero. Omwana oyinza okulowooza tali seefu ng'omulese waka n'omutwala ku ssomero naye nga ne ku ssomero amasomero abaana bafiirayo. N'abazadde batandise okutya kati amasomero. Abazadde batandise okutya amasomero ga boodi, okuleka abaana baabwe mu boarding. Batandise okutya. Otwala omwana wo mu boarding ne bagamba nti gundi yafudde. Mbu gundi yeetuze ate kisinga okuba common kwetuga. Abaana lwaki baba beetuga bwetuzi? Omwana alina stress kyeyinza okumwetuza. Bamulabira bamuwa emmere talina school fees nti oba alinayo mwana munne. Omwana yeetuga atya? So gavumenti muveeyo mulabe nga at least ko muyingira mu nsonga zino eziruma abazadde ez'abaana baabwe okufiira mu masomero gano. CEO Michael, Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mutugoberera. Mbagala nnyo bannange. Peace and love.